waliwo Kadaama gwe baasibira mu kayumba alinga mbwa. Mukazi wattu amazzi anywa ga toyireeti, ekirala emmere we bagimuleetera bagikasuka ku mulyango. Ngenda kukulaga kibayita Omuwarabu. Bwe nayogedde n'Omuwarabu yaŋŋambye eki? Bannange ogenda kutya Omuwarabu si mmere, nkusabye laba vidiyo ogimaleyo. Kennyini ngenda kulaga mesegi z'Omuwarabu. Naye kansooke nkuzanyire ku ddoboozi lya mwana muwala. Owulire ngenda kuwako voice emu kubanga bingi tujje nga twogera, naye ngenda kuwako voice ye emu. Nkubuulire Omuwarabu biki byayogera ku Kadaama ono ne Kadaama ayogera ki. Naye nga sinnaba kukuwa ddoboozi erya Kadaama ono ali mu buzibu. Akatambi ka mwana muwala kano kenkuteereddeawo ku screen kola. Bakadaama abo bwe batyo basaana okukuba emiggo, mujja kunsonyiwa. Naye Bakadaama bwe batyo basaana okukuba emiggo. Ngenda kusooka nkuwe ku katambi k'omwana oyo omuwala, era ngenda kubuulira lwaki ndeesa akatambi k'omwana ono. Ngenda kuwa eddoboozi iri batisooka n'endikuwa. Kansooke nkuwa eddoboozi ly'ono Kadaama gwe basibira mu kayumba alinga embwa, mukazi wattu ayaayaana alaajana. Then ndyoke nzire ku mwana muwala oyo. Kakuzanyire eddoboozi lino oliwulire. Namba zaalyo tezikola. Kati awo we baava nga bagamba nti oba ofiisi bagambye nga tetukugambye ku muleeti eno tetukutwala foofu. Nembagamba ofiisi endala kyeyo esobola ogamba nti tekuleeta ng'ate n'onkooyo embeera gye tulimu si nnungi. Kati awo ne bampaamu ewiiki namba bwe bali mu kuprosesinga bintu byange nzire ewaka. Eno wiiki gye tulimu nga olwakutaano. Kyembeera gye ndi mu ssimu. Emmere nebabanga emmere eky'okutirya bansigalira kayumba kange kali wabweru nesula. Temuyinza kunywa nga bw'omanyi ebyensiemu. Bakuwa kaluumu naye temubeera kintu kyonna. Ebisinga bibeerere. Amazzi bennyini gaba amazzi. Mba njagala amazzi n'embakonkono naye leero ne b'embakonkono tebanzigirira. Bennyini bajja bagambe nti tumuwe oba mmere ne bajja ne bagiteeka awo ku mulyango ne bakonkona olumu tampampa luyize n'otegeera nti baleese emmere ne bateeka awo wansi n'oggyawo emmere n'oggulawo oluggi n'oggyawo emmere naye n'emmere eky'okuzirya mukazi wattu n'amazzi ga muteeyi. So embeera gye ndi nnungi. Embeera gye ndi nnungi kwani yebyo bangamba mulamu wiiki then ansinkeyizaani naye buli eddoboozi lya mwana muwala katulukomyawo jasino kibingi naye ngenda kulaga mesegi z'Omuwarabu eyanzizeemu nga ngenze okuba nga njogera naye ku nsonga z'omwana ono. Naye nga sinnaba kukuwa mesegi za Muwarabu. Omwana muwala ono tutuulidde nti ali tugambe baamusibira mu karuumu kubanga baamugaana okuddamu okusala okuva mu karuumu ke eri wabweru gy'asula okudda mu nnyumba ennene. Era talina mulimu gwonna gw'akola. Baamusitookinga ne bamugamba taddamu kukola. Ekyamuganyisa okukola ngenda bbe kubuulira Omuwarabu nga ye bwe yaŋŋambye. Emmere bagimuleetera ne bagimukasula ku mulyango obiwulidde mu ddoboozi. Amazzi anywa ga toyireeti. Naye lwaki ndeese vidiyo y'abayoono Kadaama si bonna naye katonoza oli wavaayo n'akola ensobi ebeera nsobi. Yinza okukozesa ekigambo oba obuwumbatuutu. Era ensonga lwaki nsoose okukuleetera ono alina obuzibu nenjagala njogere ne kwono gwe ngenda okuyita omuwumbatuutu. Amusori okukozesa ekigambo bweki. Naye bano Bakadaama bano okusinziira ku ono bye yakoze by'ogenda okulaba asaana okukuba emiggo ate asaana n'okuba nga buli avaayo n'akola ebyekisiru ng'omwana muwala ono atikkibwa n'akomezebwawo e Uganda. Nze nga nze omu ku abo abalwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo era nga nkola n'ekitongole ekya Kyeyo Initiative Uganda ebintu bino tubivumirira. Era y'ensonga
nga bw'ogenda okuwulira omuwala ono bw'ogenda okumulaba. Ze zimu ku nsonga lwaki bannaffe banguba kyeyo bali eyo nga balaajana bayita mu mbeera ey'obuzibu naye ng'abantu baakoowa okubayamba. Mbuuza batya. Mwana muwala oyo gw'olaba yavuddeyo n'akola akavidiyo ako n'agamba boosi tamuwa mmere, boosi amukuba, mbu ne kampuni ye yamubulookinga, n'alaga nti ali mu mbeera mbi nnyo. Naye nga womanyi nti nze Magirenda bw'omuntu alaajana ng'asaba obuyambi mpalirizibwa okugenda mu akawunti ye ndabe bwe yamaze okukola vidiyo eyo ng'alaajana, vidiyo ki gye yazzeeko okukola okwongera okonfaminga ddala ono yeetaaga obuyambi oba nedda. Mwana muwala bwe nalabye vidiyo eyo ne ngenda mu akawunti ye, the next video gye yakoze n'akola vidiyo zonna ngenda zikuwaawo n'agamba behind the scenes. Nga vidiyo gye yakoze eri ng'agamba ali mu buzibu, boosi amukuba tamuwa mmere, kampuni yamubulookinga n'alaajana yena nako kakuteerayo akatambi okawulire nga yabadde alimba, yabadde mu kontenti. Bakadaama bangi abali eyo abalina obuzibu kati ng'ono gwensoose okukulaga oba kati ng'ono eddoboozi lyensoose okupuleyingira kituufu ali mu buzibu obw'amaanyi nno okusinziira ku byogenda omumanya ku lasiti Omuwarabu eyaŋŋambye ali mu buzibu obw'amaanyi. Kati ng'ovaayo osanga Kadaama ng'ono talina buzibu, ali mu kontenti. Abantu abayamba ku bankuba kyeyo balaba ebintu bwe biti baggwamu amaanyi. Kadaama ajja kujja ng'asaba obuyambi, bannange ndi mu buzibu, bagambe abo tewabamanyiira babeera mu kontenti, abo tebaba na buzibu babeera mu kontenti. Companies kisaana bano abaana abakola ebintu by'ekisiru okuziyiza bannaabwe ate abalala ne batikkibwa ne bakomezebwawo e Uganda ne babeera ekyokulabirako. Kadaama vaayo okabe nti nina obuzibu nga kituufu olina obuzibu. Tunoonyeza likes mu ngeri zonna ez'ekisiru ne tufiiriza bannaffe abalala. Kankuba akatambi k'omwana ono ngenda kazanyako katono ng'alaga nti ali mu buzibu. Nkwenaako okubiri tusooke tulabe kano. Baana mmwe nsaba kunnyamba, omuwala bwankuba tampa mmere, bampisiriza ddala bubi naakamala emyezi 3 mu kiyumba, kampuni yange yambulookinga gye najjiramu. Kati sirina muntu asobola kunnyamba. Maama Fiina SB4 Pulezidenti wa Uganda His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine, nsaba kunnyamba. Laba vidiyo ey'okubiri gye yazzeemu okukola. Baana mmwe nsaba kunnyamba, omuwala bwankuba Alright, mwana muwala oyo buli Kadaama akola ebintu bwe bityo, onoonya content n'ovaayo n'owayiriza ndi bubi simanyi bikoze bitya, ng'ono bwe yakikoze. Bannange kampuni zisaana ne zisika abakyala bano ne babeera nga ekyokulabirako. Baziyizizza emikisa gy'abakadaama bangi okuba nti tebayambibwa. So mwana muwala, kontenti ono woba onoonya likes nkusaba bikomye. Kadaama mbasaba vaayo okabe nti olina obuzibu nga kituufu olina obuzibu. Ensonga lwaki abaali bayamba bakadaama bangi nnyo naye kati baggwamu amaanyi. So omwana avaayo n'akaba nti alina obuzibu nga talina buzibu. Kati ng'ono nga okola vidiyo bwetyo n'ogita n'addamu n'okola vidiyo n'olaga nti wabadde mu kontenti. Really? Kati omulala n'avaayo okujja okkaaba nti alina obuzibu. Tebagenda muyamba bajja gamba abo tewabamanyiira balimba. Tuddeyo ku Kadaama waffe oli bwe ntandise naye mwana muwala oyo. Omukyala oyo nkyagezaako okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'akomawo ewaka. Kozi kyeyeetaaga kwekomawo ewaka. Naye bwe nayogedde n'Omuwarabu boosi we, ennaku zino mbadde atwandidde I think singa kati yakomawo dda ewaka.
naye wiiki ng'emu n'ekitundu era mbadde mulaba nga sipostinga nga ndi bize era bangi nina messages zammwe ku WhatsApp bambi ndirayinza okubadda mu mbadde bize wiiki emu n'ekitundu naye kati nakomyewo ebibadde byenvuga studio omulimu gwawedde so kati wendi bulambirira. Boosi wa Kadamu oli yaŋŋambye bw'ati bwe nagenzayo kwogera naye buli abadde bagendayo nga babulookinga nagenzayo ne mweyanjulira ekitongole kyenkolera na biki byonna nenjogera naye n'ensonga entutte mu inbox ye. Omukyala kyasose okuŋŋamba kuba namubuuziza butakkaanya ki bwe mwanfuna wakati wo n'omukozi. Naŋŋamba Kadaama yali atuwunyirira okumala emyezi 2 nga Kadaama awunya tayagala kunaaba. Ne mubuuza Kadaama ono akukoledde ebbanga ki omaze naye ebbanga ki? Naŋŋamba mmaze naye omwaka gumu n'emyezi 7. Ne mubuuza omwaka gumu n'emyezi 7 abadde nga takuwunyirira akutandise kuwunyirira wano mu myezi 2 gino. Ne mubuuza oba tomugulira byakozesa sabbuuni obimugulira shampo mbadde mbigula naye tayagala kunaaba. Ne mugamba lwaki tewamugamba kwamugambye atilisti era omuntu omukulu. Ne tuvaawo ne tukkirira omanyi nina engeri gye mbakwatakwatamu. Bwe tweyongeddeyo mu maaso omukyalo ono naŋŋamba Kadaama yabba golodi. Njagala owulire kye bayita omuwarabu. Naŋŋamba Kadaama yabba golodi yabba ebintu byange twamukwata nabyo. Kansooke nkwe ku mesegi z'omuwarabu ono. Kankwe mesegi z'omuwarabu olabe kye bayita omuwarabu. Kanzikulage wano. Kubanga singa Kadaama ono yabadde yabba golodi singa takyali mu nnyumba y'omufiisuuti ebbanga lyamaze nga baamugaana okukola abeera eri mu ruumi ye yokka gye bamukasukira emmere ku mulyango mukazi wattu amazzi anywa gatooyi baamugaana okuddamu okukwata ku mulimu gwonna. Singa Kadaama ono yabba golodi yandibadde nga takyali mu nnyumba ya muwarabu ono. Kankolage wano nasooka nenjogera n'omwami zino mesegi zange z'olaba mu luwarabu. Nasooka nenjogera n'omwami ye n'agaana okuresipondinga ne mulemerako n'agaana okuresipondinga so nenjogera n'omukyala. Kati kankulage ez'omukyala ogenda kutya kye bayita omuwarabu. Kati bw'oba okyali mu nnyumba ya boosi wo nga tosaba ng'oli mu nnyumba ya boosi wo oli mu kuzina mazina tolina budde busaba owooza simanyanga wendi balungi biki. Saawa yonna omuwarabu yeekyusa n'akuwaayiriza ky'otakoze. Kati njagala kuwa mesegi za mufiristooti. Kati njogera n'abantu bangi kati olina kusooka kunoonya okubizina. Kansooke nkulage. Wano nasooka ne muterayo mesegi. Omuterayo mesegi n'arespondinga. Oziraba? Kaakati arespondinga ndowooza olengera bino bye yansindikira. Obiraba ebyo? N'agamba Kadaama yabba bino ebintu bigolodi we bikomo biki bya golodi. N'aŋŋamba Kadaama yabibba baamukwata nabyo. Tuwulira ne tutoloba wano wonna wansi mesegi ziri mu luwarabu tojja kubitegeera. Ne tutolobera ddala. So twatoloba nga nina bye mubuuza bye ŋŋenda okubuulira. Boosi ono bwe namubuuza ne mugamba olina obukakafu obulaga nti Kadaama ono yabba ebintu byo nti twamukwata nabyo twamusanga nabyo mu ruumu ye ng'abirina. Namugamba nti kozesa buwarabu mbamanyi emyaka kati 5 nga nkola mu kuyamba ku Bakadaama. Boosi ono n'aŋŋamba obukakafu tubulina ekirala kumanze namugaana ne mugamba nti Abawarabu
some of Arab balina omuze bakwata ebintu ebyo ne babipresinga mu nsawo z'abakozi oba mu lw'omuzi zaabwe ne babaframinga nti babbe ate nga tebabbye. Naŋŋamba n'eddaali kiri ne mugamba olina footage wa kamera alaga ng'omwana ono afite ebintu byammwe abitwala mu lw'omu ye nti byonna mbirina naye nja kumukwata mutwale ku poliisi then n'obukakafu nja buwa poliisi n'entegera nti tabiina. According ku bawarabu benze nga njogera nabo bw'aba alina proof ng'alina footage wa kamera amukuweerawo. Simanyi footage wa kamera gwe nnina mu ssimu yange abikuweerawo n'akulaga nti tuufu Kadaama yabba. Ne nnenzooba n'omukyala ne tukkirira ddala n'atandika okwogera ebitakwatagana. Ekirala twakizuula nga ne Kadaama she is not a Muslim and she is not a Christian. Owulira yagamba nti yazuula kati mwemereko otukkirira wansi mugamba ffe abaana abaffe tebabba babeera bamanyi ekyabaleeta kukola tebabba. N'ambuuza lwaki mubasindika okujja eno okukola. Ne mugamba madaamu bajjeyo okukola lwa nsonga nammwe mubeetaaga kubanga singa temubeetaaga singa temubalonda kujja kubakolera so buli omu yeetaaga munne. Kyeyava ŋŋamba n'ekirala tuwakizuula nga si musiraamu ate nga she is not a Christian. Kitegeeza ki omuwarabu gw'okolera nja kusomya vidiyo mpanvu leero. Omuwarabu gw'okolera abasinga bakonsidaringa nnyo bakadaama abasiraamu. Kati gwe atali musiraamu bakulabanga atali muntu. That's why nti n'okukusa ekibatwalira ddakiika tebalina tusala bayinza okufunamu olusaasi Kadaama omusiraamu ate era nabo basafalinga ozibbo nga bo beetwala nti bo be batuukirivu bokka. Ne mugamba oba musiraamu oba si musiraamu ffenna Katonda eyatutonda ali omu. Ne mugamba okumanya nti tuli kyekimu. Olaba omukozi w'oyo we bamukwata ne bamusala ne balaba omusaayi gw'alina alina gwa reedi nawe olina gwa reedi. So Katonda eyatutonda ali omu ng'alaga ye mu abantu bemukolera mu beegendereze. Ebintu byemukulakula mu mayumba I don't know. Simanyi kwe yasinzira agamba she is not a Christian and she is not a Muslim. Kitegeeza nti awo abeera musamize. Bw'oba oli mu nnyumba y'omuwarabu oyo making sure nti tokolaakola bintu byonna biyinza kubanga batandika okususpectinga nti tokkiririza mu Katonda. Omanyi tugenda kugamba simanyanga naabo omunyo simanyanga obusimuza ennyumba simanyanga kwata endiza bisikole booti simanyanga bakole booti. Oluusi babeera balina hidden cameras nga bakulaba nga bambi toli mulogo si naye olw'okubagana amagezigezi ge bakuwa. Kati simanyi kwe yasinzira gamba even she is not a Muslim and she is not a Christian. Bw'olowooza ki ekibeera wakati awo? Anyway eyo tugeeyo naye nga njagala okutegeeza mulamu ate ogwa vidiyo eno mulimu emiramwa ebiri. Tulinamu sisita waffe alina obuzibu kikyali mu kulwana okulaba nti alwana okulaba nti akomawo ewaka. Naye ate tulinamu n'ono abapulitendinga nti balina obuzibu nga tebalina buzibu. Nsaba Kadaama obanga olina obuzibu vaayo ogambe nti kituufu nina obuzibu. Naawe atalina buzibu ng'onoonya content noonya ebirala genda mu kisawundi zina kubanga mwamanyiire okuzina. Oba ennyimba zivaawo oba wasitaani oba zivaawo ng'ozina buzibu zizze kyakubye genda waakiri ozine. Ganya okubaako banno b'ofiiriza okuyambibwa. Nja kusembayo nga mbagamba nti musabe omuwarabu ssaawa yonna akusibako ekintu ky'otakoze. Yes, ono baamusibyeko omuyabbi ebikomo bya golodi naye si yasoose
bangi babawaayiriza bye bakoze ne bye batakoze. Ono Kadaama singa abadde yabba, singa ali mu kkomera, singa ali mu kkomera ku Muwarabu gwe mmanyi, singa Kadaama ali mu kkomera tebaali mukuumidde mu kayumba awo wiiki 2. Singa ali mu kkomera, singa kituufu yabba. So Kadaama ono teyabba. Era n'ensonga eyamuviirako okubanga munnange batankana ne boosi yali agezaako okumugamba sente zange nga muziteba bamuwa sente za bitundu. Kati nga w'omanyi ayinza n'okuba nga n'akasente waka tekaliiwo ne beekangaliriza oluusi baali baakowadde Kadaama nga ne sente zebamusasula ziraluma ne bamugamba toddamu kukola biki beera mulumye toddamu kusala ku jjeemu. Mmere bagikasuka ku mulyango amazzi amyagatte oli mukazi wattu tuli kulwanza ka tiketi. Eri we bamugamba gumiikirizaamu wano wiiki tukugulira etiketi kyokka nze ate oba tusaba muyambako we tugenda ye kati ndowooza nze gwe basoose okubigamba. Koza abadde bagendayo oluteekayo kameseje kamu nga bababulookinga. Naye we bazze ewange olw'okuba mmanyi engeri gye tukwatamu abantu bano n'osobola omuddamu ky'oyagala. Y'ensonga lwaki yampadde ttayimu ne tukkirira n'atuuka n'okungamba byonna byonna by'okugamba. Essaala kikulu, amazina gazine naye essaala kikulu. Saba musiireeko, weesabire ogambe Mukama nga wantwala nga ndi mulamu, nsabazire eka nga ndi mulamu, saba yonna bikyuka, Muwarabu yeekyusa. Tusabe naye nga bye bigenda mu maaso ku sayidi eyo mukyuseemu baddiyalimu abatalina buzibu nga mwefuulafuulafuulemesa bannammwe mukyuseemu. Ensonga lwaki nti bakadaama batuvumaavuma, oli ne wamanya wali okubyeko ku bwakadaama n'akuyisaamu amaaso, byebyo bye tukola ku intaneti. Ye tuziyiza emikisa gya bannaffe mingi nnyo kuba nti tebayambibwa. Anyway, kankome wano eno baddiya bange naye nga mwebale kubeerako nga mugoberera. Amanya n'eddoboozi Maggy omuweerezaawo, abalayikirize, abakomentinze, mwebale nnyo mwebale ddala. Nammwe abangoberera mwebale nnyo kubanga munnange mwasalo ne mugamba Maggy tugenda kubanga tumugoberera. Era nsaba naawe mukwano omupya nga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga ojjako ku channel yange bambi. Nsaba onkonerekawo kagambo subscribe obe ng'oteegattako naddala ng'oli nkuba kyeyo obanga osuubira okwegatta mu kisinge ekyabankuba kyeyo. Eno channel egenda kuyamba nnyo abingi by'ogenda okuyigirako oba oli awo bw'oliba ogenze ku kyeyo oba naawe ali ku kyeyo oyinza obutakola bwezi kinomanya nti nkuba kyenakweyisa bwezi kino sikikola kino kijja kundeetera obuzibu bwekitenze njagala kulaba ng'okomyewo ng'oli mulamu. Njagala kulaba ng'okomyewo nga oli mulamu. Bannaffe abamu baagenda ne bakomawo ng'emikono tebalina, ne bakomawo ng'amaaso tebalina. So eno channel tukusomesa ogenda kweprotectinga otyo, ogenda kwetaasa otyo, ogenda kweyamba otyo, ebintuwa ekyo biki ebiyinza okuleetera obuzibu, ki ekyoyinza kwetangira otyo like that. Abamu bakomyewo nga n'otambula tebatambula, abamu bakomyewo ng'emigongo gyavunda. So bw'okomera ku channel n'obaako ebintu by'oyigayiga bigenda kuyambako mukwano okomyewo nga oli mulamu. Kale tusinkane mukwano mu videos eziddako, mwelaba.